njagalo kibagamba omusaala tegugaggawaza. Salary is just a source of capital. Era tosobola kubanga oyimiriddewo ku musaala. Bw'obanga oli wano ng'oyimiriddewo ku musaala ogenda kufa ng'oli mwavu. Kubanga boosi we yakutegeerera ekimu eky'ekkumi ky'ossa mu church, boosi we yakutegeerera contribution gy'onaakola ewammwe, boosi ne landiroodi wamanye nti tebannakusasula, ne ku ssomero gy'osomesa omwana bamanye nti tebannakusasula. Lwaki salary teribeerako bugagga? Average salary ye Uganda $5,000 ye average salary. Waliwo abafuna eziri wansi, waliwo n'abafuna eziri waggulu. Naye tukitwale nti ofuna kakadde. Tetutya baani abafuna akakadde okudda waggulu omusaala? Tetutya baani abafuna akakadde okudda waggulu? Tuyina mwogu atya? Tukitwale nti ffenna wano tufuna kakadde. Oyina abaana bameka? Tonnazimba. Tukibalemu amangu. Ennyumba omuntu asola afuna akakadde, kilaasi ye y'ennyumba ebe ennyumba ya mmeka gy'osulamu? Kyekyo mitwalo ameka? Ate nno ye mugezi bameka abakola mu banka abali wano? Tuyina obulamu obutulimba naye nga butulimbira ku mirimu gye tukola. Tulowooza nti esi ze tukoleramu bugagga bwaffe. Olw'okuba okolera mu banka tokyalina kulinnya takisi naye ng'oli ttera. Njagala okugamba nti waliwo wano emirimu egitulimba naye nga ne Kadaama akusinga. Waliwo abantu nga toyina na kuvuma Kadaama. Ofuna kakadde ojjako ameka? 3, osigazza 7. Bakuwa transport? No. Okozesa mmeka olunaku? $1,000. Okola ennaku mmeka? Nnaku 5 mu wiiki. Ze ennaku 2 mu ki? Mu mwezi akozesa $1,000. Emitwalo ameka? 2. Ze ennaku 2 akozesa $1,000. Tuzigatte ku 3 asigaze emitwalo ameka? 5. Akakadde take home oba? Take home. Bakuwa transport? Sorry. Bakuliisa ekyemisana n'ekyenkya? Good. Asigaze emitwalo ameka? Naye waliwo abo nga tebamuwa na transport, tebamuliisa, ng'ekyemisana bw'abanyigirizza n'ekyenkya. Kati kitwale nti oli musajja, akameeza kammeka abakazi? Tuve ku mwannyinaze yagamba nti 5 mitono. $1,000. Akameeza $1,000 gumala? Ng'olina famire ebiri tugende na $1,000 abagamba nti $1,000. Ebiri akameeza tekakola ki? Tekoosa. Omwezi gubamu ennaku mmeka? Nnaku 3 times $2,000. Okimanyi nti oledde okolera mu bbanja? Afuna kakadde afulumya kamu ameka? Kamu 10. Ayina abaana 2. Ayagala omwana wasomere ku Hillview Primary School Matanga, boarding ya 85. Abaana 2. Already toyina na wayingidde dde ebbanja. Okitegedde? Data. Naye ate abaakakadde baki? Tuzuukuse. Kati ng'olinda ogaggawalire ku musaala. Ekikulu mu byonna, kkiriza olye bubi, kkiriza osule bubi, kkiriza otambule bubi, kkiriza oyambale bubi, naye okolerere enkyayo. Kibi nnyo okubanga omusaala ogumalira byonna bye tukoze tonnayambala. Kibi nnyo okubanga omusaala ogumalira mu transport, ogumalira mu kulya, ogumalira mu kwambala, naye ate era nga tegukumala.
contribution y'omuntu afuna ndozira omulaba status ye ezitowa kakadde ewammwe tebakusuubiramu contribution ya 10 baagala gwe ababeera n'omuwanika bakusuubira mwaga omusaala tuguveeko sibagambye nti mulekulire wabula akakasente koofuna kanoonya ofune byokakolamu bu bizinesi bwokakolamu abaana obaweerere ku magoba ga bu bizinesi obwo ennyumba ogipangise ku magoba ga bu bizinesi obwo nkoledde BBS for 3 years naye nga ne MD wange muga nti nze ndi mu buweereza muganda wange Sendege ya Muhammad Byayi wa CBS yammanyi sijjayo musaala kubanga nkimanyire buli ngujjayo tegukola ki tegumala for 3 years ze sente ze bakutte ne bampa ne ngenda nazeewaka njagala ogenda okuyingira emyaka 35 ng'oli mu buweereza ne boosi bo tajja kumanyiira kubanga akimanyi oli mu buweereza abali wano nga mukozesebwa ababoosi bamwe babajooga kubanga akimanyi ye bulamu bwo naye ajja kimanyi nti akakasajja kaveeko nga n'amafuta govuga okutuuka ku mulimu sente ezo tazikuwa naye ebyo tebabisaba busabi babikolerera ng'okutta obwo obusaalasala bw'ofuna obwo obutono bw'ofuna obwo obutono munansonyiwa ne bwe kinaaba kyetaagisa buli luvannyuma lwa mwezi okusuulangako emitwalo aga gagula embizzi mmeka buli mwezi gamba nti ngenda kugula embizzi mmeka emyezi 3 z'embizzi 9 omusaala ogwo gw'ofuna gugulenga kyacu nakugema mbizzi ezo time ejja kutuuka ogulewo YouTube channel ogulewo TikTok channel nga gwosomesa abantu kulunda mbizi ogenda kuba ne order nga embizi bazijjawo ez'olulyo that's when you'll say bakama bange badde mbasaba nkole ki obudde tebukyamala tuli wamu tozuukuka buzuukusi abantu abasinga balekulira kubanga bakooye emirimu nedda lekulira omugenda nti omulimu mbadde nkyagwagala era nga njagala okubaweereza naye akadde n'eddoboozi lijja kukyuka litandika okubereegabereega eddoboozi lijja kutandika okukola ki waliwo eyaŋŋamba nti abagagga boogerera waggulu ne mugamba nti abatasaba munnyo nagambye amatofaali yo tuleera tugireeta leeta tuleera yange tewali amubanja maama naamu mbadde ŋŋamba omwana wange bamugobye mufuna mpola oyina kuba waakaama naye otuuka akaseera status n'obuvunaanyizibwa bw'olina nga tebukyakusobozesa kuba kaama anti oyingirira eno nagambye omwana w'amatafaali agali lwaki tannagaleeta omusajja yalese tuleera tannagireeta mugamba aleete bannange nsanyusa okubalaba tuyingire kakati nabadde ŋŋamba omusajja asitula ekizimba abasajja bandi bubi genda ku revenue omugambe nti omusolo onajjawo akaama onajjawo aki pressure never feel comfortable. I pity those who feel comfortable olwa salary increment banyongedde omusaala obeera otyo muwumba tuutu n'okola ne ka house party naye ng'okakoze mu nnyumba gy'opangisiza bagiyita house warming nakyusizza ennyumba eno apartment gye nafunye ekyamaanyi ky'olina ono Land Road gwe nafunye mulungi abeera mu America tabeerawo nawonya akakazi kali lwana kuwona muzigo awo gwe nafunye ono bannange nedda totya kutandika olwaleero ke kaseera kakatuufu okutandika
bw'ona ayagala okutandika enkya akatono k'olina akakusobozesa okutandika olwaleero enkya tekagenda kubaawo. Awo wajja omusaala ogukusobozesa okubaako nekyotandika enkya tegugenda kubaawo. Lwaki mumala kunoonya mirimu ne gibabula n'ogamba kati nsobola okutandikawo omudaala gwa capati? Gutandikewo ng'okyayina n'omulimu gy'okola ki? Gy'okola. Naye byonna bitandikira oba byetooloolera ku kye bayita fear, okutya. Omuntu ne bw'atandika olugendo n'okutya tagenda kuwangula. Ova Kampala ogenda Masaka oluba okusanga jjamu enateete n'atuuka bannange kana akalipagano sikalabanga bano sibirabanga. Naye omuntu eyatandise nga muwanguzi n'okusoomoozebwa ebizibu abirabanga kusoomoozebwa. Ndiko ono mukajjamuzi jakankutemuko kitundu ku bulamu ani yagamba nti obuwanguzi ogenda tambula museetwe. Oba otuuka ebusogo wa traffic nakuba omukono eboosi gyebaleko nti kale obadde ovuga binsonyiwa mukama wange n'akuwa omutwalo n'omuwa omutwalo eyatandise n'okutya omanyi bw'agamba olaba bantandikidde busiga ndowooza kanzireyo. Kyekyo abantu aba yakatandika bizinensi n'asangamu okuyuuga ne bamusiba ekicupuli kya mitwalo 10 n'agamba bino siibisobole kanzire ku musaala. Njagala okugamba omalidde obudde bwo ng'oli ku bizinesi z'abakama abo tayimu egenda kutuuka bakama abo okaddiwe ne bw'onaba nga tebagobye emyaka gijja kugoba. Nga wadde okyayagala okukola naye ng'emyaka gigamba genda. Naye ekibuuzo ogenda kunnyuka otya? Tayimu egenda kutuuka nga n'emyaka 2 emirala gy'osaba ne bwe bagikwongera tolina kyogenda kukyusa. Olemeredde obikola myaka 3 n'abikola myaka 2. Abantu bali mu Ministry ya Finance bamugambye emyaka 6 giweze wummula retiringa ng'agamba nze kakati nyumba yange ebadde tennaggwa naye akoledde Ministry for over 30 years. Emulemye okuzimba myaka 3. Njagala bagamba oyo ayogera lwakuba talina bizibu. Bonna abali obulungi temulowooza nti bali bulungi kubanga tebalina abaana be baweerera. Naye bali bulungi kubanga baayiga butya bwe bagabanya obuvunaanyizibwa bwe balina. Bw'obanga osobola ssomero lya mitwalo 10 teweepampalika ku lyakakadde ng'olaga status gy'otali. Banandaba batya nga mpererera mu lya 10 naye eri osobola. Omulimu bagenda kugoba tolina wadde ekikumi nga n'abaana tobamazizzaako. Omalirize ng'obazizza mu lya 10 naye nga nayo toyisobola kubanga tolinawo kalimu.